ekyasinze okubeera ey'ebyafaayo kuva 2 oluyimba oluyita bikalubi singa saaliwo singa oluyimba teruliwo sample the tune. Nnyimba za Chris Evans oluyimba olukyasinze obunene bukyanga Chris Evans ayimba kolabo eyo eriwo kubeera nze afuna bulungi nga saaliwo singa teruliwo n'obugambo bwennyini obukuba obwo bwonna gwowandiika sebo omuntu kasita oleeta omulamwa n'ogamba ennyimba n'ogamba Chris Evans n'owandika n'ogamba omuwandiisi n'omugamba njagala owandiika oluyimba nga luli ku mulamwa beeguti nga lutambula bwe luti nga luli ku muntu ono avudde mu bufumbo anyigirizibwa olwedde oba omaze okumuwa omulamwa kiba kitegeeza nti toba kuguma oluyimba terwalikoze eki mpakayimba akalala kuba oluyimba ebisenge kuba ebisenge ne ebisenge Serena Bata ne Peace Larissa. Okay, Serena Bata ne oba tolulaba kubasinga nti soke sebo munai sobola buta oluyimba lwe lumu ku nyimba ezasinga okutraininga mu West yonna baluyita Lukundo lweyigine Serena Bata obe mfunye omusoga Yaledi olulula Yaledi ne Serena Bata oluyimba oluyimba olwasinga okutraininga mubuso namukoya msama ati amasa okusunga okuzeseza bulungi njagala kubasunsulira ayokya njagala kukuliza kakati kuzinguzi kiki ati kyekibaddewo kakati essaawa zino wekyokulabirako mpulira essaawa zino gwe yagereze ntamanyi muziki sampulinzeeyo ofuna bulungi njala kumuwa n'abayimbi b'empolomotinze nembafuula abayimbi abasasulwa bawulira nizoka okulaga nti ze music mwagala ate ndi manager omu kubasinga okubeera abakabi teekawo ekintu kitabaddewo nekiteeka waggulu mayisikiza nnyo ebintu byakwewaana oluyimba olujjukira abaagala ebyensega n'endola oluyinako yali yasima muli oyo bamuyita Mamuli Katumba bamuyita Mamuli Katumba musajja obadde kirerere ngamba abantu basampling omanya abantu bawono beerabira nnyo Tumba oyo gola tumuveeko natwala netudukolera mu kasiwukira abasajja abaagala ebyenseka n'endola nabagiridde nze kati oyo omuvubuka omusajja mukulu Mamuli Katumba omusajja oyo yaliko nemukwano gwange ebyaddala Mamuli Katumba nemubaki nomala n'atagala nga beyatagala sina nakinamukola nze namufuula omuyimbi asasulwa njagala wumbe Mamuli Katumba namufuula omuyimbi omutawaana benavaawo nensanga omuyimbi yali abeera mu mabaala ngaayimbira mu mabaala nenfulumya album ye negipromotinga nemufuula omuyimbi asasulwa ssente bamuta Queen Florence mulenzi yansiima album yamuleeta eyo nze nemupromotinga DJ Michael yabeerenga eyo ngaayimbira mu disco eno lido nafulumya album nenfulumya album ye nemuyita nemuganja kufulumya album ye eyo nkufuula omuyimbi asasulwa ssente nenfulumya album bagita wandikira omwana naye Michael wandekera omwana eddoboozi bulungi nemufuula omuyimbi nambemu ng'akuba juba oyo gwolaba ekyo nze nakikola nze namupromotinga nemufuula omuyimbi wakabi ba twins nabo bali muko bamidomo album baali bagiyita bamidomo nalaba nnyimba ze nafunye nze ekyama bamidomo nendukwata nembanoonya nebagamba njala kufulumya album yammwe mbafuula abayimbi ab'omutawaana album nemfulumya album nembafuula mention but few kakati mbadde nkugamba Roger ngenda ku Roger ne struggling artist w'essaawa zino omanyi teriyo okimanyi nti obwasita bugwawo of course okimanyi ekyo of course osobola okubeera ng'obadde ku foomu kati nga wali agondi wabeeredde w'amaanyi Spice mabega wali ku sirira ejjula wabeeredde w'amaanyi ng'asobola okutunda miliyoni 4-5-6 n'okudda waggulu ng'alina ne baakuba 7 ssebo naye nga buzimuteekamu ng'okuzimugjamu osiitaana kakati Spice Diane emabega abadde atambula bulungi nnyo naye olunaku lwe yakyuka n'atandika okulwana n'ensi ate maneja we yamulwanya mwanyi maneja we si mulungi ayinamu ekitima ekibi ate nga baba ayogera naawe akulaga nti talina mutawaana fitina n'obwana obuto
for example mu nkuuka lyo twakomye twagenda mu nkuuka netusalawo tutegeeze katono nnyo netugamba buli muyimbi tumukubira ayimbire mu budde bwe era yamaliriza alaze omutima omubi olwokuba ava peace essaawa zino asanguddewo spice essaawa zino amugjeewo wetubugerera ava peace essaawa zino kusipidi tugende mpola mpola kati kino kankikugamba okuva n'olwaleero omanyi kibayita foomu omuyimbi asobola okubeera ku foomu n'asinga sita abaddewo emyaka 2 n'abanga alina ojjukira oluyimba lwe bayita olusuku lwa seminti yakuba wano ng'abantu balinga abagamba nti asinga kamiliyoni babbobi wano babebekulu kiba kitegeeza nti ye foomu kuba ne foomu naye ejja akaseera neekola kati essaawa zino best female artist bamuyita ava peace mu nkuuka na designinga ne mugamba Dax Vibes bayimba oluyimba tabbo yingirira mu tabbo bamala gove ku stage ava peace akole ki ayingire era nagenda nakwatagana ne kwefulukuta omwana yali akakuba oluyimba olusooka ava peace ne bayingizawo Spice Diana omanyi okuswala okubeeraawo naye nga ogenda okukiraba ng'era looja mutima omubi ogwo gwegumuleetedde oyo tumuva